bujja Floresi omwana we bitedene dana nnyo bannange limmalako ekyewungula buli wendiraba mukola mutya nze mwenna nabata mbalaba bulabi yo my sisters kyobola nga bageeyezza nga mama waawulira akalimu kange nkyakaagala nze sirina gasungusula nga nkulaba oyogera n'omuntu kano ke kadde kasukali kaffe akejjo nze nabe nalindabyeko ng'emitafu gibeetimbi nze leka kalimu kange nkaagera yingina kati abeeyo wabweru balowooza ddala kituufu muno tonjagala sirina newe batuggalira mu luumu era ogenda okuvaamu ng'oli mutono oba oli munene nga wewayingidde seimu nze nkubira mazima nze sente neerabiza omukwano seimu nabbanja ne bw'onaakola ki wama Florence happy birthday omwana alina obufaananyi obupya kyalabise bulungi obukadde ani kati nze kano kensanze mu ggulu naawe wantama amazaalibwa amalungi Florence nampijja olowooza bina ndyogeddeko nga ndirabyewo ninga panvu n'abazannyi w'eggwanga lino oyo mwana azannya firimu yansukkako ate alina omutima mulungi bwakunyiga nagamba Simon kankubuulire kino kankigambe n'akulangira enkera nakukubira essimu nga museka birala kati nga kiri kyamuvudde ku mutima kati ani olero n'ow'omubi tulijja wano olulala amazaalibwa ago gaddi tukulangira omubi mulekera okutabiikiriza birthday z'abantu anaddala abeeru otegedde nnyabo ate yange nebeyingiriramu mwendiro nolina birthday ate yali takoze netumwerabira sirina buzibu nze tewanyiga tetukufudde saamanya nakumanya nali nebasebya ngera birthday girl bwabeera manye nti wanyiga nti gwamanyi kakati banda bano nga nyigidde birthday ti abaana abakwefu ne batanjagaliza birthday ku show yange lwakuba siriiwo ojja ffa kati wamma basewo ne bannyawo mutwe kye twayogeddeko ku musumba eyakwatiddwa nga awogganya bannaffe abannema bannaye twagala kubuuza tukoze tutya kubanga ekintu kyammwe mu abayisiraamu ate sitomanya nti ku 12 mutubaza bwoba oyagadde okuddukako ewaka n'oddukawo era osobola okumanya nti kakati 11:59 12 n'okwata ku matu woba toyagala wulira byakola ki eno ate abantu abasinga ba appreciating abasiraamu tutukolanga alamu zammwe eno Allahu Akbar noga naye omulokola atandikira mu intercession ate agenda ayongeza ne basooka basabire Congo ne basabire ebiri mu Egypt ne bagoba emizimu egikubira mu bbanga tetuganye ne batandikira okugaba omukisa ate nga twebase kati tukoze tutya mu mbeera efaanaganako okusaba kwo kulungi era esaala eneyimirizaawo ki eggwanga nenaffe naye ate gye tusiiba tuyiribira olumu tukoowa kati ate abantu abakyasinza okukoowa mulaba abagagga abo tebakoowa ffe abanaku ffe tukyasinza okukoowa kyokka te ffe tusingamu amakanisa mu premises zetu gye tubwangaalira tetugezaako kulinnyira kitibwa kya ssaala naye tukoze tutyo kati nze nekino ekintu ky'ebizindaalo nakyo ebyekibuga ekyo naye abo bo tewali abagambako ate nga bannange leero mukasana ate nga bikompiitinga ate nga biri wamu anti oli naasumulula n'oli naasoma omutu ne gukuluma ekibuga n'owulira nga kikutuuse wano kati awo ogambye ate bino ebizindaalo bino for example ebipromoting ebivulu birina amateeka agabifuga nosasula ssente nnyingi buwanana mu byonna njagala tutegerekeke bulungi tetuli mu kulwanisa njiri kubanga nafaamu tuli products za njiri naye tubaddewo tutya how do we coexist oluzungu olutuufu tubaddewo nga weemuli nga naffe weetuli wakati kwa kafaananyi bizindaalo kati nze waliwo weempulira nga baaziina ngene wulya nga naye omulokola asumuludde bonna nga bali awo omusiraamu ayaziina n'omulokola ate naye kuba ate omusiraamu yaba agenda kumaliriza kutuba yeetera obbeera empanvu ate naye ate ebeera silent era tetera yisaamu awo tunadde mu bbalwa oba tudde mu bbalwa ya president bwe yagambira nti ebizinda bitawoggana katonda tawulira oba bbalwa ya president tugikapa ya 222 bweba yeewala naye ate olaba president yakibuuza kati ate nze lukyolo kati obadde oyagala ani abaateesa bakube ku ssimu tukyebuuze tukireka mukitereeze butereeza mbadde nsaba tubeeko wetuli ng'egye tujje tusobola amakyaki mu kifo galimu abiri geerinaanye
buli omu alina emizindaalo. Amakanisa beerabira okutuzimbira enkuba bwereme tukuba ne bagula emizindaalo. Musaana wulira temuwulira ensi ne bonaabona lwabutawulira bwammwe. Kati awo tugenda kugattako n'amabaala ge muteeka mu bifo byammwe mu residences, kubanga ate ne tunagamba kuba amakanisa nga ate tuleka ab'amabaala nammwe abatuwogganiza ab'amabaala proofing yakomawa. Ye Nema musinziira ku kimwe bibawogganira ddi nga tebawogedde kale naawe okulaba ssebo. Yes ssebo mugamba mutya ab'ensangi? Ab'ensangi tubadde gye tuli. Terefayinayo gikendeezeeko. Naye ekikulu kya byonna okusaba tekwabikadde kubi. Naye abantu bakisusa. Kubanga kibadde nga bwolaba abasiraamu 12, 7 ne 12 era. Ate kitwatambuddeko n'ekyo. Naye omuntu kumakya ng'ataddeko ekizindaalo. Bagira nnyo bino bwe batambula nabo. Bannange ab'ensangi kwe bali bawuliriza tweyanziza. Kati scientifically ebizindaalo gye bibeera ebingi abalunzi b'enkoko tezisobola kubiika magi. Zibikanga. Kati ate okimanyi nti n'okuzaala kizibu tetusobola kuzaala. Kyekibaleetedde obutazaala. Haleluya nga weekanga wangi banene bakuweereza naawe okulaba sayimu mujje baleko tukola mukama wange naye gyaffe bwaffe buwedde nako okutwogera naani weebale ttima oyogera ne musajja wa Kabaka Omunyankole. Gamba Kakati wane Makerere omwana agenda n'agula wuufa n'atumbula wuufa, oyina lekitya, oyina ebyokusoma, oyina kikati bonne matebakwata era betaakuloopa bonna abapangisa bakola birthday ku mizigo gyaffe naye n'okujja n'oŋŋamba n'aleeta omukazi n'akonyongeza wuufa aba aziyiza Sumulula twecce tuwe ndowooza yo